naye by the end of the day bajja kwekyusa kubanga kibinyi. Ibinaku abadde ava mu Namala division nga tanaba kujja wano. Era Ibinaku y'omu ku bayimbi n'azijja ku bibyo n'enyumirizaamu. Siina lunaku naleetedde ku makya kusasula Ibinaku ssente kunyimbira. Mba ne show ku Bigson e Nansana kujogiza ebulega. Ibinaku najja n'ayimba n'atambula n'agenda. Ibinaku y'omu ku bakyala abaleze mwana wange Melissa. Kyanaku nnyo mwana wange sonde kujja naye olunaku lwaleero kuba liiso lirisembayo eri maama waffe Ibinaku naye eri famire ye nsaba Katonda abagumize. Si kyangu okuviirwako maama. Sinyabi wali ali wali waggulu. Sinyabi naye omwagala. Otuwuliza nnyo tweyanze nnyo tweyanzeeki. Bale kyayogera. Si kyangu okuviirwako maama. Mama byemu kubirabo Katonda byatuwanga abantu. Era mutabani wa Ibinaku kusaba Katonda yenna gy'oli akungumize ne mama amukimu ekyemirembe. Eri amaka gano nga bwe Namala division tunywerwamu nammwe era tutafuba okuba nti tuyamba mutabani we kubanga Ibinaku abadde mutuuze waffe era nsaba sho ya Ibinaku tujogeremu amaanyi esobole okuyamba bannaawe. Amen. Buli muntu yeetaaga nseroko we naye nawe twetaaga bosa waffe ne mu bulwadde ne mu kufa buno akyamulaga omukwano. Sebo weebale nnyo weebalire ddala. Era tusaba na buli muntu nga dokita oli abadde wali ayina omwana gwa